Wetutuukidde Katikkolo mu disitulikiti y'e Mukono eyeebwa Kasasiro nga wonna weebulunguluddwa abasirikale oluvannyuma lw'abatuuze mu kitundu kino okulemesa emmotoka za KCCA okuyiwayo Kasasiro. Mu lukiiko olw'ekyalo olwayitiddwa ssentebe w'ekitundu kino Godfrey Ssebulindi olunaku olw'eggulo, abatuuze baavudde mu mbeera ne balemesa emmotoka ezabadde zireese Kasasiro okumuyiwa mu kitundu kino. Kulu abali waggulu ndowooza abatusingako nze nakiise kutuyisaamu lugaayo. Toyinza keera ku makya ng'ekyalo kyo bakizinze bwe batyo nga bwe mukirengera. Yadde tubaddeko n'emmotoka zaffe ezireeta Kasasiro kuno gwe twagumira ate tubadde teziri busa tugenza okulaba nga tuzindiddwa emmotoka ezivudde e Kampala. Omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze yakkakkanyiza abatuuze abaabadde bakutte wansi ne waggulu. Saba okubeetondera olwa kino kye muyitamu. Wabula naye yategeezezza ng'ekifo kino bwe kiri ekitono bw'ogeraageranya ne Kasasiro ava e Kampala. Kala evaamu ebisaaniiko ttaniizi 25,000 buli lunaku. Buli ttani erimu kiro 100. Ttani emu erimu kiro meka? Naye Kampala evaamu ttani 20,000 meka? Kati kubisaamu emirundi 10 ofune obukadde 2 n'ekiki? Ekiro za Kasasiro gwe tulina okuyiwaawo buli ki? Yannyonnyodde nga KCCA bwe yalemererwa okutuukiriza ebisuubizo byayo nga tennatandika kuyiwa Kasasiro mu kifo kino. Emmotoka ze baagambye okuleeta basima ekinnya tebazikoze eki? Tebabireese. Kino kyaleese abasomba Kasasiro nga bali mu kusoberwa. Badwayiva bavudde mu motoka buli omu agize mu paakingi gy'abadde akola ki? Gy'abadde agipaakinga. Tulindirire gavumenti kyendeetubuulira tetukola fujjo tetwekalakaasa. Ne bakkansala abaawagira ekiteeso kya KCCA okuyiwa Kasasiro mu kitundu kyabwe nabo bazze okukirambula. Bano basanze ebyuma ebyaweebwayo minisitule ya wakisi nga tebikola. Anaku nti ebyuma ebyo nga bwe mubirabaawo byafunamu obukosefukosefu naku 2 bitudde. Kuva lunaku lwaggulo byakedde bukeeze ssaawa 11 ez'okumakya ne buziba ne bukya bikyali wano ekitusibye ze equipment. Bategeezezza ng'ensonga zino KCCA bwe zikutte ng'ez'olusaago ng'erina okuzongeramu amaanyi. Tugamba nti bajja kufuna eddagala ery'okusprayinga Kasasiro ono abeere nga tawunya nnyo ku bantu bano abaliraanye wano. Bijja kutukola bubi nnyo singa tunaakeera enkya nga obweyamu temubutuukiriza. Tubasaba temubamusuubiza kituukirire tusobole okulaba ng'embeera esobola okudda mu nteeko. Exercise eno eggwe. Ettaka lino lyali liwezaako yiika 10 wabula nga kati ziri yiika 7 ezaasigalawo. Tubuuza ettaka eryo ekitundu ekirala kyaddawa kubanga oboolyawo singa libadde liweranga era ligazi bulungi osanga twandigambye nti kale okuyamba abantu b'e Kampala kubanga n'ab'e Mukono bangi abakolera e Kampala era abasulayo Kasasiro oyinza okugamba nti kino kya ggwanga lyonna okutwalizaawa. Nze ŋŋamba kati olunaku olwaleero tugende buli alina ettaka lino yalijja wano tusooke tulikireyiminga ettaka eryo. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda ategeezezza nga bwe banoonya ettaka ery'okugula bateekeko Kasasiro ono. Agala acres okuva ku 15 okugenda waggulu ettaka lye tugenda okugula yadde nga ne plant gye tugenda okuteekawo tuyinza okiteeka eddundu oba we tunaba tusazeewo. Yo mu kibuga Kampala Kasasiro abantu batandise okumuyiwa ku makubo olw'obutatwalibwa. Waliwo neewaateekebwa obupande obulabula abantu obutayiwa Kasasiro naye wonna tusanze wajjudde. Mu kiseera kino nga ne Mukono abaayo bakyakombye ku erima tekinnamanyika weewa okuyiwa Kasasiro ava mu Kampala.